nga basinziira ku media center mu Kampala nga bulijjo ebitongole by'okwerinda biriko engeri gye binyonyoddemu ku ngeri gye bikozeemu emirimu gyabyo naddala mu kulwanyisa COVID-19. Kale ebitongole ebyenjawulo bibaddeyo omumbadde n'ekitongole eky'amakomera era omwogezi waakyo Frank Bayine avuddeyo n'ategeeza nga ekitongole kyabwe bwe kyeteeseteese obulungi era nga bo bajja kusobolera ddala okulonda mu kalulu aka 2021 n'ategeeza nga abasibe bonna abalina ebisaanyizo bwe bajja okubeera nga bakeetabamu beeteeseteese bulungi. Amyuka omwogezi wa poliisi mu ggwanga Paul Namaye ategeezezza nga bannayuganda bwe balina okwongera okukwata ebiragiro bya pulezidenti ku kulwanyisa COVID-19 era n'ategeeza nti abo bonna abataabigoberere mugenda kubeera nga muvunaanibwa. Ekitongole ky'amakomera kirambise nga bwe kyetegekedde akalulu akajja buli musibe alina ebisaanyizo by'okulonda waakulonda ng'ekiragiro kya kkooti ensukkulumu bwe kyalambise olunaku olw'eggulo. Mu nsala ya kkooti akakiiko k'ebyokulonda baakalagidde okukkiriza abasibe ne bannayuganda bonna emitala w'amayanja okulonda nga omwogezi w'ekitongole ky'amakomera Frank Bayine bw'annyonnyodde. Ffe tuli beetegefu era mukimanye emirimu gyaffe nga bwe tugikola bulungi okukwatagana nabo bekikwatako kulaba nti abasibe benyigira mu kulonda singa bekikwatako bana batuyambye ne bakola amateeka n'ebiragiro ebinaatuyamba kuba nti tutambuza emirimu gyaffe mu bulungamu. Onera agambye nti bongedde amaanyi mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 okuva lwe kyabalukawo mulimu okukomera mu bitundu eby'ebusoga. Era minisitule yazzeemu okutwala samples endala 20 ezeekebejje tukakasize ddala nti ekayiti tewali kirwadde kino ekya coronavirus n'olwekyo tuddemu tukole emirimu gyaffe nga bwe tubadde. Naye bino nga bigenda mu maaso ekkomera lyaffe ery'ekayiti erikyasigadde ku kalantiini. Paul Namaye nga yamyuka omwogezi wa poliisi mu ggwanga naye asinzidde wano n'ayongera okulabula bannayuganda okwongera okugondera ebiragiro bya pulezidenti mu kwetangira ekirwadde ekya COVID-19. Katugezeeko nnyo obutasemberera abantu, tugezeeko okulaba nti amateeka gonna ag'okunaaza engalo oba amateeka g'okwambala face masks no mu butale tubeere nga twambala masks zino nga Ministry of Health bwe yatulagire. Bo abakulu mu Ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga bategeezezza nti ensala ez'enjawulo zongedde okunywezebwa nga Jacob Siminyi omwogezi w'ekitongole kino bw'alambuludde. Tugenze mu maaso nga tulabirira ensalo zaffe nga tuzikwata wamu n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe okugeza nga Uganda Police ne Uganda People's Defence Forces. Tukolagana n'abakulembeze b'ebyalo nga batuyambako okutuwabula n'okutulaga wa wetutali wa wetuteekeddwa okubeera nga tukola border patrol. Ebyo nga biri bityo ky'ekitongole ekikola ku nsonga z'abanoonyi b'obubudamu balabudde ku ky'okwongezaayo omuggalo kubanga obuyambi n'ebikozesebwa bibaweddeko nga minisita w'ebigwa bitalaze Engineer Hilary Onek bw'ategeezezza. I want to give to you Uganda's experience because many Ugandans, many of us, some of us even went out. Many Ugandans went out as refugees. The chronology is such that despite during the colonial period, refugees flocked into Uganda during the 1940s, during the Second World War, when we received Polish refugees in Uganda. We're trying, obviously, to mitigate the impact of this lockdown, but our resources are extremely limited and the impact is heavily felt by all. Kwa okunoonyereza okukoleddwa kulaze nti obusambatuko bweyongedde nnyo mu kiseera kino eky'omuggalo nga n'abakungu minisitule ekikula ky'abantu n'abalala nabo babyogeddeko. Bw'obanga mu maka taata omwana amanyi nti taata akuba, oyo omwana 9 ku 10 ajja kuba mukubi. Ajja kuba nga naye atandikako amaka agakuba. That we need to address, that Men's Forum Against Domestic Violence is seeking to address. Batata bangi batulugunyizibwa bwe balipootinga ensonga zaabwe babalaba ng'ekitagasa. Tusaba mu musajja ng'azze n'alipootinga ensonga oba taata n'alipootinga mukoleko bulungi nnyo. Bya Owora Gabriel, Salt TV.